Kadama TV, Kadama ayagala kumuwa ku magezi agamba nti abadde alabirira omwana waka ng'era ateekako alamu omwana we bw'aba agenda okuzuukuka alamu ye bw'ekuba omwana n'akaaba n'asobola okubeera ng'amuggyayo. Omwana ono abadde asula ku katanda waggulu. Kaakati obuzibu obwatuuka omwana ku luno bwe yazuukuka teyakaaba ate ng'ayavula. Kati bwe yayavula n'avaayo waggulu n'akuba omutwe wansi. Kadama agenda okuwulira omwana akaaba, agenda okudduka okutuukayo ng'omwana omutwe agukubye wansi nga guzimbye nnyo. Maddaamu waka yakitegeera naye bano ab'eŋŋanda abajja baatandika okuteekawo embeera eraga nti Kadama yakoze obulagajjavu. Accidents zibeerawo, y'ensonga lwaki bagamba accident. Singa accident zonna baali basiba bantu baba babonereza, singa mu makomera mujjuddemu bantu, ky'oba olaba ng'omuntu asobola okukozinga accident ng'atomedde omuntu naye ate omuntu we tebatera musiba. Bo bakimanya accident kisobola okubeerawo, naawe kennyini osobola okkikola, kiba si kigenderere. Ne Kadama ono tagenderera nko kugamba nti mwana azuukuke aveeyo agwe wansi, tekubeera kwali kwagala kwe. Wabula resolution oba kye baasazeewo bagamba nti Kadama ono bagenda musala emyezi 2 nga tebamusasula lwa mwana ono kuba ku kitanda n'agwa. Lwaki azuukuka nga gwe totegedde nti azuukuka? Ye argument yaabwe, era lwaki agudde wansi? Gamba balinga abagamba agwata wansi gwe n'otawanvuya mukono yonna gy'oba oli n'omubaka n'alema okugwa wansi. Kadama ayagala ku magezi, tukubaganye ebirowoozo oba tumuwe ku magezi, muteekewo komenti ku nsonga eyo. Agamba akoze atya, bagenda musala emyezi 2. Katuwulize Kadama ono atunnyonnyola emboozi y'eno nga bwe yali. Alonya buli Kadama TV. Mr. Kadama TV, banaye tusimanye empeerezaayo amannya n'eddoboozi. Nze Sofia Nakai. Mr. Kadama, nakugambako nti nnyina obuzibu bwange bwe nnyina bwe buno wammanga bwe ngenda okubuulira mu voice note eddako. Naye nsaba abawuliriza bonna aba Kadama TV bamikwano bampe ku magezi ge banampa ng'enjija okubeera nga ngenderako. Kadama TV olwatuuka bwali budde bwa kumakya. Yesi bwa kumakya, nsaawa zaali ziri mu ssaawa 5. Ssaawa 5 mba naatera okumaliriza emirimu gyange engeri gyenkeera. Kati madamu omwana n'agolokoka. Omwana we yagolokoka n'amumpa. N'agamba omwana oyo agolokose naye alabika njala yeemuluma. Ne mmala okumuwa ebyokulya. Bwe namala okumuwa ebyokulya omwana n'addawo ne yeebaka. Ne mwebasa waggulu ku kitanda kyange. Waggulu ku kitanda kyange kuliko emifaliso 2. Ekitanda kiri waggulu nnyo. Naye ng'era bulijjo we mbadde ntera okubeera nga mwebasa. Kati ne mmuteerawo ka alamu akagolokoso akamanya nti omwana eno gye yeebaka, ne mmuteerayo eringanga ssimu, naye nga nange nnyina gye mbeera naye okumanya nti oba agolokose. Kati ne mmuteekawo ku buliri ne yeebaka, ng'ate era bulijjo kwe mbadde mmuteeka, kubanga we namuzazikanga ne yeebaka yateranga n'agolokoka ng'akaaba. Kano akange kensigaza ne kantageeza ne kandeetera eddoboozi ng'omwana akaaba. Kati ku luno lwe yagolokoka teyakaaba. Olwayimuka yayavula bwabuzi. Omwana yali atandise ayavula myezi 9. N'ayavula n'agwa n'akubawo ekyenyi, yakubirawo ddala n'ekyenyi n'azimba nnyo. Naye mu kuzimba, mu kutya okungi olwasitula omwana n'adduka nziga wansi. Amugamba madamu omwana agudde. Yajjanga adduka ntuuka ku madaala nakalinyikirya amadaala 3 nga baba mama buli muntu ambuuza fi nga mbuuza kiki ngamba omwana agudde ku kitanda n'agwa. Bagenda okumutunuulira ng'azimbye n'azimba nengezaako okukunya omukazi n'aŋŋaana okukunya. Kati n'akola ki? N'atandika n'ambirawo n'akwata essimu n'atandika okubira baganda be. Ngenda okuwulira geeti zeggula, baganda be bayingira bavuze mangu bayingira nga bajja. Baawerawo baganda be 6, abalenzi 2 n'abawala 4. Ne babeerawo ne nga bamukaaba mpulaaningira ki, ne mwetonya ne mugamba masori omwana bulijjo mbadde mbeera naye simanyi lwaki olwaleero ate takaabya, yavudde bwabuzi.
muganda w'omu madamu wange nga ye talina n'ekimu kyayogera naye muganda w'omu ng'ayogera ng'agamba nti omwana engeri gy'azimbyemu ono bamutwale ku poliisi bamuvunaane omusango okulagajjalira omwana omu nga bagamba nedda temutwala kubeera yabadde abeera n'omwana ensobi zikolwa omwana yagudde ne bagaana okuwuliriza muganda we n'agamba esente zigenda okujjanjaba omwana nze ngenda okubeera bagenda zisala ku musaala gwange sente zigenda okujjanjaba omwana bagenda zisala ku musaala gwange ne batwala omwana mu ddwaliro bamutwala emirundi gyawera ng'enfunda 4 naye nga mutuufu yagwa n'azimba nnyo era nga omanyi bano abaana emibiri gyabwe migonvu kati ne bagaba bagenda kunsala emyezi 2 nsakadama ndi mu bweraliikirivu banange nsaba mumpe ku magezi emyezi 2 sente nga nnyingi miliyoni 1.80 sente nga nnyingi nsaba ku magezi gammwe bamikwano amagezi ge munampa genyijo okugenderako eyanziza nnyo Mr. Kadama TV okubeera nga oyimirirawo ku lwaffe nsaba mukama akusasulemu ekisinga obulungi